Yes, mu mawulire ge tuyinawo we buwungeeredde nga waliwo mbega okuva mu kitongole kya Uganda People's Defence Forces ng'agambibwa okuba nti ali attached ku kabinja aka SFC ng'omukulu ono abadde agenze ku kitebe ekya National Unity Platform ng'era bulijjo ng'era bozze ng'okiwulira jjukire mabegako wali twakuwaayo akatambi mabega eyo oba ng'ozze otugoberera byenjogerako bijjukira bulungi nnyo nga waliwo omuvubuka eyakwatibwa era nga ne ID ye yakwatibwa newankubadde wano sikkirizibwa kubanga nzireetawo details ezo ziba zitera okulanga zituleetamuko obuzibuzibu wabula kakati mu mawulire ge tuyinawo njagala owulirize omukulu gw'olabaawo wakati mu kasaati kalinga akeeruyeru omukulu oyo yabadde wa SFC oba wa SFC wabula ng'alina ID eriko bulungi nnyo ebimukwatako ng'omukulu ono ali attached ku ggye ly'eggwanga erya UPDF era nga kigambibwa nti wa SFC jukira UPDF ggye lya ggwanga kyokka SFC ly'eggye era eryandibadde ery'eggwanga wabula nga lino lyogerwako nga erikuuma General Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bakungu be kakati wuliriza omukulu oyo gwolaba ku screen gwe njagala okuba nga nkutegeeza akwatiddwa era ba foot soldiers ne security team eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukwatidde ku kitebe ng'agezaako okwagala okwefuula foot soldier abadde agezaako okwagala okwefuula naye munnaabwe era nti naye ali mu struggle wabula bimuweddeko oluvannyuma lw'okuba nti bamuzudde amannya ge alina erinnya erya surname ye Akol amannya mu bujjuvu bamuyita Akol John Stephen Omuroni gw'amanya amannya ago osobola okugezaako okutracinga ava mu bitundu ki kuliko ne signature ye alina details ezo zonna zikuwa alina erinnya lye ye Akol John Stephen Omuroni ranka kuliko PTE eyo ranka blood group eri O+ validity era national ID ye ey'amagye eggwako nga lumu ogwokubiri omwaka gwa 2029 issuing authority batulaga nti CPA wabula nga waggulu waliwo ekigambo ekigamba nti Uganda People's Defence Forces era nga mu nsawo abadde ayinamu ID eyo eya UPDF ng'ayinamu ne driving license oba driving permit ng'ayinamu ne national ID ye era nga byonna atambudde nabyo wabula ng'ebimu ku byo ng'alina photocopy kyokka nga zze mu ba foot soldiers ku kitebe ekya NUP bw'atuuseewo agezaako okwagala oteekawo embeera mbono ye munnaabwe nnyo era nga bw'ogenda okulaba wabula bamuguddemu oluvannyuma ne baba nga bamukutte ne baba ng'ate bamufulumiza ne bamukwasa abakulu ab'obuyinza naddala ekitongole ekya Uganda Police ne bamukwasa naye nkugambye ejjukire mabegakaawo twakuwa amawulire ng'ekyamazima waaliwo era omu ku bantu abaali bakoze ekikolwa bwe kiti omuntu omulala oba omukessi omulala yajja ku kitebe ekya National Unity Platform era mu ngeri eyo nga naye alina ID ze alina ebimwogerako ng'era byazuulwa nga yali wa UPDF kyokka oluvannyuma yakwatibwa ku kitebe ekya National Unity Platform ng'agezaako okudyekadyeka ba foot soldiers agezaako okudyekadyeka abaana nti bagende mu kwekalakasa ku budde obwo nga ne puroguramu y'okwekalakasa teyina we yali eyogeddwako teyali nawo omukulu n'agezaako okubeera nga ataadyekadyeka abantu wabula baamugwamu mangu nnyo era oluvannyuma ekyaddirira kwali kumuyisaamuko ku mpya entonotono era noono naye nga bwe kyabadde surveillance of NUP officers by intelligence officers until remains on the ground monitoring and then shall be disseminated. Naye kati mukimanye bano bakibeeramu buli lunaku so ze kikulu okulanga tatudongowaza tetwetaaga kukola byobonga bwe bakola so mbadde nsaba akireewo musajja ono Muji nubi jemu wale. Leta tuje mu video. Wagashi wane. Wachi muingira muno. Afande. Ogwanga. Please stop sending people to come into Ogwanga. Don't send your colleagues inside here. You know. Goto ingira muno. Okay. Todamuno ingira muno kula. Genda. Todamuno ingira muno. Bawo ne wale. Todamuno ingira muno ko uyine ndala. Todamuno ingira muno. Todamuno ingira muno. Officer, you go. Todamuno ingira muno. Uya. Koma yo kuyingira muno. Let us go. Koma yo kuyingira muno ko uyine. Ndoga bachikwatije muno cyose. Una jina. Muji nubi jemu wale.
Leta tuje mu video. The man. No, Wagashi wane. Wasi muingira muno. Afande. Please stop sending people to come into Obanga. Don't send your colleagues inside here. You know. Koto ingira muno. Okay. Damuno ingira muno. Damuno ingira muno. Wale wale. Damuno ingira muno. Uyine ndala wanda. Damuno ingira muno. Damuno ingira muno. Damuno ingira muno. Officer, you go. Damuno ingira muno. Ulia. Koma yo kuyingira muno. Let us go. Koma yo kuyingira muno ko ulite. Mbega bachikwatije muno cyose. Yoyo omukulu gwolabye nga basikasikanya omukulu oyo wa kitongole kya Uganda People's Defence Forces awatali nsonga yonna yabadde akima ku kitebe kya National Unity Platform okugezaako okuba nga ataateekawo embeera n'okulaba nga akonvisinga n'okubuzaabuza ba foot soldiers okulaba nga abasindiikiriza mu bikolwa ebitali bulungi byo bye baagala gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni bye bandyagadde ebiyinza okuviirako abamu ku ba foot soldiers naddala abantu abali okumpi ku lusegere lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga bakwatibwa kakati balabye oba balaba nga ekyo ekintu kiyinza okuyambako bagezaako okulaba nga bateekawo embeera basindika abantu bwe batyo okusinziira ku information gye tufuna nti basindika abantu ekika ekyo bajje ku kitebe bakonvisinge abamu ku ba foot soldiers babajjemu information oba waliwo plan yonna ey'okwekalakaasa oba ye Mbega abasindikiddwa ajja abayingizeemu emboozi eyo ey'okwekalakasa oluvannyuma ebiba bigenda okuddirira byakulaba nga batandika okunona bakunona waka tomanyani yakuwaddeyo kumba omuntu gwe mubadde naye nga si mutuufu kakati n'omukulu oyo yamaze dda okubeera ng'akwatibwa kugambye bamuyita Akol John Stephen Omuroni ranka ye batulaga waliwo PTE abategeera ebintu bino jja bituvuunulira bulungi oyagenda mu comment section onteereyo service number eri RA 261-232 ye service number ye blood group ye eri O+, validity ya ID ye ekomanga lumu ogwokubiri 229 wabula nga waggulu nkugambye waliyo Uganda People's Defence Forces oyo nno ye mukulu amanyiddwa nga Akol John Stephen Omuron abadde azze ku kitebe ekya National Unity Platform n'ebigendererwa ebitaategeerekese wabula gye biggweredde ng'abaana bamuguddemu era ebidiridde byebyo gwampuliriza yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atannaba kubanga osubscribe nga kikole tugenda kubanga ate tutambula ffenna wano wengenda okuleka tuwuliziganyemu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752-44-756 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.